Pastor Jeje bamutikidde and over the weekend twabadde ne party twalidde ekimere byonna nabibawadde ebyabaddeyo byabadde bikujjuko by'amaanyi abasumba b'enjawulo baabaddeyo okuva mu Tunde Christian Fellowship ba lecturer be baabaddeyo byonna nabibawadde walina kyotaalabye simanyi gye wabadde naye era osobola okukkirira wansi n'obanga nate obyerabirako so olunaku olweggulo it was a Sunday wano wennyini we yasinzidde nga ali mu kkanisa n'agenda nate ku kitooti okubanga yeebaza abantu ebintu by'okusoma bino eno bibeeranga byankula oba kukuza mwana teruba lwangu n'akamu abantu bangi bogenda osanga mu lugendo olwo bakuyambako bangi okukuza omwana era n'olw'okusoma lwe lubeera sometimes bangi bakwatagana okulaba nga osoma mwe muli abasomesa mwe muli abakwadvising obutava ku kigendererwa mwe muli abasasula school fees oba tuition ate nga abamu abakusasula school fees babeera si be baakuzaala because babeera bakusupportinga awo nabo we bakuyambira so biba bingi era munange yatutaakakisaako neyebaza ku bantu ab'enjawulo babadde mu lugendo lwe naddala olw'okusoma mwe muli Pastor Tom Mugerwa mwe muli omwami we omulungi Pastor Tom Joko bonna be ba Tom bonna baakola mulimu munene mu bulamu bwe era ng'olunaku olweggulo yavuddeyo okubeebaza yavuddeyo okwebaza ba lecturers ababadde kind to her because maama alina bingi byakwasaganya but babadde nga kind ng'olumu bamutegeera ng'omuntu neyebaza campus neyebaza abantu gwengo manyi oli mu lugendo lwe olunaku olweggulo yakwebazizza era nzikiriza mukuwe ne muwala we Patience naye bw'atyo najja ku katuuti ng'era babatiikidde ono spiritual daughter mwana we wa mwoyo so bw'atyo naye yazze okubanga yeebaza abantu abamuyambye mu lugendo luno yeebaza Pastor Jeje omwami Tom Joko n'abalala kale ogenda kunzikiriza mbere nga nkuwa abagole baffe bano eno owulire ku bigambo byabwe nemaliriza senior 6 nenjayana ogenda ku university Musumba Tom ye yali ansomesa ebiseera ebyo naye sente nezikola zitya nampayo ya mwaka gumu ngene nkole computer nenga obulamu bwange bwonna na graduate nze mass communication and journalism ne specializing in public relations so nebaza Katonda nali nabagamba ko buli wembadde nga ngenda mu kuzaala nga bakubuuza level ya education yo wakoma muki nga mbagamba senior 6 nga bateekako akagambo land kati nga akagamba ako mpulira bubi ne ngamba fe abaali ebijanjaalo fe abatambuza ebigere enkuba mujjukira okusoma emiggo nga baatukubanga emiggo kibi nnyo okutandika ekintu n'okikomya mu kkubo abasinga mukimanya ebeera pain naye nga gyeri munda watandika ekintu nekitakola kitya neneebaza Yesu nti buli kyayogera ku bulamu bwe ajja kikola ajja kituukiriza abaabaddeyo eggulo ku mukolo mwasobodde okulaba abazadde bange bonna mwawulidde their speech nga beebaza Katonda olw'okuba nti ndi mulamu right now ate nga Katonda ankozesezza mu ngeri gyankozesezaamu biseera ebisinga obulamu bw'obeera nga weeyogerako wekka oluusi abantu tebakitegeera naye mwawulidde ba obbi bange ngeri gye baayogeddemu obulamu tebwandituuse wano wendi naye neebaza Katonda akikoledde ddala so olw'okuba nti akadde kadduka ate ngenda kuweereza mu baana akawungeezi obwedde owa keeki twamuleese nga twagala nsale wano keeki mulyeko mbawe ekijjulo naye alabika baŋŋambye ali bugoloobi jjaamu mungi ngenda kugisala akawungeezi abanaakomawo nja kusobola okwogera ebigambo bingi okusingako wano byenjogedde mu linnya lya Yesu mbadde mbasaba mulye ku kijjulo kyaffe nze ne Patience where are you nebaza Katonda olwa spiritual daughter wange one of my spiritual daughters omu amaze campus era n'abalala bangi bakyajja abaabaddeyo yesterday gye twasomedde Cavendish batuwadde another sponsorship ne bakkiriza nti bwemba n'abaana abalala bonna mbatwaleyo nabo basobole okusoma kati olw'okuba naffe twakwatibwako nga tukyali bato
abantu bangi abatuleze tuyise mu mikono gy'abantu nayita mu kitongole kya Compassion International nempita mu mikono gya Musumba Tom Mugerwa wamu ne Mami Justine Mugerwa ne bansupportinga ne banjagala. Musumba Tom Mugerwa nzijukira yajjanga okunkyalira Nakanyonyi mu level ng'avuga okuva eno najja mpaka Nakanyonyi nemba n'omuzadde omugagga nemba n'omuzadde omugagga abaana ne baŋŋamba nti bampitanga Nakamate taata owuunaze wa Kiwalaata muwanvu naŋŋamba Julie genda mu buutu oggyemu ebintu byonna. Nagendanga okutuuka mu buutu ye nga mulimu buli kintu kyonna ekirungi. Era nzijukira museera bw'ataabeerangawo Mama Justine yawandiikanga ebbaluwa n'agamba Nakamate your dad is not in the country naye ebintu bibyo mbiweereza either ng'abiwa Musumba Buyungo oba ng'abiwa Musumba Kamya ne babireeta naye nga gyensomera wala gyensomera nalabanga essanyu nga ndaba Musumba Tom agenze mu bitabo byange n'abibikkula ne tusekako namulengeranga katuuti nendaba bwasimayiringa neŋŋamba Katonda wange mu nsi wasobola okubeerayo abantu n'akutwala ng'omwana naye nga takumanyi takutegeera naye n'akikola. So mbeebaza ku lwa Patience waliwo we twatuuka nga kitutuddemu. I remember nagendako mu office ababadde mwalabye Vice Chancellor gwe nakubira essimu ndwawo oku breaking era yesterday Patience yankaabiza naye nze saagala kaaba naye that day jukira mbadde nsoma ebyaffe tukola nnyo oba okyasoma n'owulira ennyiriri nga zigwamu ogenda kusoma ate olina ekituuti kati nga mbeera nkola pepa ate nga bwe mpandiika enjiri gye ngenda okuweereza kati nga neetaaga oconcentrating ennyo nsobole okuteekamu enjiri mbe nga agijjamu. Kati that day nali maze okurivisinga ndivisinze bulungi tugenda okutuuka twali tubuzaako emitwalo nali nsasuddeko emitwalo 7 nga kubulako emitwalo oba gyali 3 kati nali muwaddeko emitwalo 7 kati nga tubulayo emitwalo 3 kati nga nze ndowooza university nga bwe twegayirira mu secondary genda mbakole ntya ne baŋŋamba nedda tetwegayirira wano okukola ebibuuzo olina okubeera ku nil okufuna docket olina okubeera semester tefuluma nga tokoze otya njukira namanyira nze okwegayirirako munange tukkirize ne banga tekisoboka. Kati that day I breaked down nenkaaba amaziga naye nga because of Patience ne mpulira ennaku n'obusungu omusakazi naŋŋamba ne bw'okola ki there is nothing we can do olina okuba nga omazeeyo. So I called Vice Chancellor ne mugandi wano kyokka nga nange ngenda kukola paper ne bye nali nsome byonna olwo nga bikoze bitya nalabanga ebidduse emisinde neŋŋamba oba binaakomawo naye neebaza Mukama nenkubira Vice Chancellor akulembera university yesterday mwamulabye ku mukolo gwaffe ne mugamba ndi wano mu office naye Patience tagenda kukola ate sisobola nange kukola nga Patience takoze. Nampereza emitwalo 3 naŋŋamba giijo tebasobola kukkiriza naye giijo baba registering mugende. That day twasanyuka ne tuva mu office ne twekuba obugalo tugamba peshe Mukama akikoze aki Mukama akitukoledde. So ne tudduka emisinde mu pepa saawa 3 twabasanga batandise ne naffe ne tukola. So nebaza Katonda Patience abadde mwana mulungi bintu bingi nnyo jjukira ndi bize nnyo naye abadde antuukira ku university nanclearingira dockets tubadde tunaatera okumaliriza nga olina clearinga office yonna eya library eyawa byonna nga you have to move. Naye nebaza Mukama oba lecturers bange abalungi babadde basobola okutuyambako ebintu ne bitambula. So nebaza Mukama ekisookera ddala ku Patience ate nebaza Mukama ampadde amagezi myaka giba mingi naye nebaza Mukama Patience asobola okujulira omwoyo omutukuvu ng'oba orivisinga ne mugamba wano sivaawo wano wennina okurivisinga wano sivaawo wennina okurivisinga ng'olaba abaana batambula n'obupapula bakoppa naye nze owaana 3 nga siina wenkola ntya ekyo katukubira Yesu engalo ez'amaanyi tumwongere engalo n'akalulu.
nina mukwano gwange yaŋŋamba nanga ne pastor jjajja bayinza okuwa max nga bakusaasira naye olw'okuba sikozesa pastor jjajja ku pepa nkozesa Nakamatte Juliet kati teri ammanyi omuntu yenna bw'aba amaakinga aba akola atya aba amaakinga ng'omuntu gw'atakola atya naye neebaza Mukama sifunye ku retake nenkola ne tumaliriza bulungi era neebaza Katonda nti manyi nti emirimu gyonna okusoma kwange kubadde mu pipeline waliwo eyange pastor jjajja tosoma ate n'obiva ebintu ne bikutawaanya ne muganda edda byonna biri mu pipeline yange public relations mass communication that's what I do so neebaza Mukama ekirala mwami Jjuuko twagala okutwala omukisa guno okumwebaza atuuse era ndowooza nga bwe mwaniriza Katuuti kamusaba ajje wano bwe mwaniriza Katuuti kubanga yagenda otuweereza munansonyiwa yesterday abaninze ne sitatuuka mangu tulina obuweereza bw'abaana nakatugenda Mutundwe abaana P5 to P6 obuweereza obwo mubumanyi naye akawungeezi mujja kuwulira ebigambo bingi Mukama waffe Yesu Kristo nziza okwebaza Mukama olunaku olwaleero okuntuusa ku milestone in Janatu Seko. I was studying a bachelor's in business administration, specializing in procurement and logistics. Nebaza Mukama kubanga yansobozesezza okumalako n'ensoma because at our home in munyumba ya kitange waliwo yagezaako okufuna degree naye yakomekerako byekatabo ka nassa tebyakola bulungi so I thank God that my degree ebadde yesoose mu family yaffe ate nga sinze mukulu ndi omu ku basembayo wansi naye nebaza Mukama kubanga I've graduated nebaza Mukama kula mami Jeje ne Pastor Tom Jjuuko olw'okunkwatako because if at all it wasn't their help sandibadde kino kyendi sandisobodde kusoma because my dad yangambyewo nangamba patience nkusomesa paka form 6 but university if you don't get a government scholarship si kuwongerayo mu university era government nafuna 16 ate nga nali nkola arts naye so afuna government scholarship nendowooza biwedde naye mami nanconnectinga nefuna partial scholarship neneyongerayo okusoma ne mu lugendo lwa university era yabaddewo nga olumu tuition agaana n'amalayo muzenga mubira aba life builders ne last semester mwali wamu naffe ne mutwegattako ne mutuyambako okumaliriza tuition mwebale nnyo buli yateekayo ekikye esaalayo thank you for being there life builders you're really great people Nejo, I evidence that life builders, mami, emikolo gye tunaddamu otegeka aba life builders wetujja osooka okuwanga invitations because they never disappoint. Aba life builders babaddeyo ate bakuumye obudde lwedda ntula buli kasona ndaba life builders, so you guys are so beautiful people. Thank you so much for attending, and for those who didn't come, we know madde kwanga all of you couldn't come naye twebaza okubeera nga mubeerawo naffe, you're always there. Era nange nasuubiza Mukama obulamu bwange nga wenfunye abantu abankwatako ne bantwala mu maaso nensobola okusoma ndabye nti okusoma most students bakiyayanira nnyo naye tebasobola kifuna nange nasuubiza Mukama obulamu bwange nja kuweerera abaana basome nabo bafune ku ssanyu era okusoma okumaliriza era Mukama walimpa obusobozi obwo nga we nakyeyama ndikituukiriza ndikwata ku bangi nga nange we bankwatseeko ndizaala abaana bangi beesizaala kubanga evidenced okubeera nga omuzadde akuzaala naye nga si ye yakusindika ate n'akwagala ng'omwana gwe yasindika nga takusosodde ng'akwagala ng'owe because most people here n'abamu ku mmwe singa mami teyabagamba nti I'm her spiritual daughter temwandikitegedde because she treats me as her own. Era abamu tebakimanyi nakimanya, so nange I want to give what I've been given. Eyo love gyandaze nange nsaba Mukama nzaaleyo abaana ab'omwoyo obulamu bwange nja kubeera maama w'abaana mu linnya lya Yesu wadde nga sibazadde.
mbebaza nnyo sina kyakogera naye kyemanyi ndi maaso g'abakungu. You people are great people. Era I just want to tell you, I have my CV ready. My application is ready. I just need, because nchimanyi muri bantu b'amaanyi. Ogambye ekikadde mwako? Kiddemu nga toswadde? Ngambye? My CV is ready. Waliwo kalyaka yamabega ndi maaso g'abaki? Ndi maaso g'abakungu. Leka kinno omukungu tannamanya nti ndi mukungu. Ekibedde ekyo kyenoonya omanye naawe nti oli mukungu. Vako ebyo bagamba nakigudde talina maki magezi. Oli mukungu. Yes. Muli bakungu, you people are big people. Nze sibanyooma. Tomanya go today naye ayinza oba yenna nnyini one of the big companies that you have there. Maybe to summarize for you, procurement and logistics deals with people mabalaba the exportation of things from abroad. Mabasubula ebintu okuva e China, ezo containers zemulaba, shipping, warehouses, procurement. People who want suppliers in your companies, you're looking for better suppliers. We procurement officers fababayambako, we look for better and competent suppliers abagendo basuubuza ebintu ebirungi ate nga tebabaseda ate nga tebakuwadde ku poor quality naye ng'ekintu kiri class ate nga kigenda kujjayo abnormal profits into your business. Tukolamu ebyo, we sign contracts, and logistics officers bebakola ebyo bya shipping okujja ebintu from China abroad ne babireta mu Uganda. So CV ready Musumba. Ebyafo bimanyi njagala nkuvuge mu speed sitera kwagala kukikola naye kankuvuge mu speed olw'okuba nti ebyafo bimanyi katayimu kamanyi ate ekigenda ko kimanyi. Yambala akantu ako ako sike bambala bokka, bambala ebintu bingi, ebimu babiwadde bazadde, ebimu babiwadde babayambyeko, naye kana akantu nze sitayiro yako gye njagala oyogereko ate otegeere wamma kyuka tunula eri kaliko ensawo emabega. Akantu kano kagamba nti kati ogenze kuyoola ki sente, ate yadde wammwe babagaana okusoma naye mugenda kuyoola ki sente. Tewaleese kirabo kyojjo gye twabadde naye ebirabo obwedda tubiteekamu n'ebibokisi ebinene byonna obwedda tubiteekamu olw'okuba wano wafunda nnyo ng'ate life builders nene. Nsabye ani mwami Edisitula akantu ako okateeke wano bali bateekemu ssente, oteeka omwo naye ng'oteeka mu ki kale tokitwala nti